Previously on AMAKA ga KABOYO, the peaceful house. Yes, 1-2 maishe 1-2. Kaino tubatulekede ekyatulese olwalero. Nali simanyi oli mukwano nnyo gwa Kaboyo. Era bwe twakoma Sebo Debula yasalawo yetondera eggwaya. Okusinzira ku byali amukoze. Yamwerera enfuufu. N'ayagala okumukuba. N'amuvuma n'amubalangula. Yasalawo yetondere. Obwakutumye ojje wano nti nze abaakuyamba. Oyina ng'owuliriza abantu. Previously on Ye nakyala Namuddu House. yasalawo ayamba omuto. Twalekedde ekyatulese. Nga bagamba Empire Movies Productions Kasenge nga begasse wamu ne TAMZ Media Uganda ne bajja kutuusaako sinema gye twolekedde. Wabula nga Kabaka yennyini mwenye Tamale Godfrey nannyini sinema ye yakakwata n'akagatagatta era bati najja kutuusaako Butongole. Nga bagamba Sembate Rashid najja abera director wako ku ntiko. Nange VJ ISMA Uganda nembera DOP wako wa director of photography. Wabula nga Kibirango Alan najja kwasaganya ku sound yona gy'olya mu sinema. Yakayise amaka ga Kaboyo the peaceful house. Tuli ku season ya 2 Katundu katanu mukaaga. Tumyojje wano nti nze abaakuyamba. Kayo mukutani katwatandikira bbali. Ng'obukulu. Muwa abantu ekitiibwa. Eri Namuddu. Nga abantu. Kati obadde omanyi nti ekyo ekizibu ekyakukuddeko ogenda kujja wange. Omuto mu kujjanga yeetonda. Fukamidde. Nga abantu ekitiibwa. Ngenda kuyamba lwakuba nti onneegayiridde n'onjolezaako ne ku bintu naye singa si ekyo mbadde nze sikuyamba kuba nnabakoowa mwantama yonna kye yamusaba Mukama yamanyi. nze malo yingi Wabula nakyala ng'omukyala omukulu yasooka mubuulirira okumuyamba era batu yasalawo amuyambe. Kale katulabe kuba najja wano mazima ngongobaganya nonjira amazzi nenfana nenzirayo ekana nyimbo omukazi nagwe owa boda. Era mukasi kano yakwate kubo n'akuza ku peaceful house. Kasita kwetonde Nakyala ng'agamba tufu kyonna ekyetaagisa ajja kukikola basobole okufuuka ab'omukaano. Yeggwaya agamba talina buzibu bulungi omuntu munaye kasita yeetonda at least omusonyiwa. Kayino zibate eziri busa nakyala Ludi kye yali amusabye omuyamba oyo mwana bulijjo yakwate kubo n'amukomyawo maka. jangu Mbagala tuli Katundu katano mukaaga. Wabula ku side ey'okwekuuma n'okubeera nga tuli balamu. Naba mu ngalo ne sabuni. Yambala mask oba kayita akakookolo. Ubike ennyindo n'omumwa. Boyi nga tuli wamu. Tusobola okulwanyisa n'okuziyiza endwadde ya coronavirus emanyiddwa nga COVID-19. Sebo bulidde ayita naziwa ya. Bulijjo aliwo. Omwana tumunoonyeza twamugambako wano. Kati omuto mu kumuleeta yenna alinga omubbi mukodomi wa Kaboyo agweno bakuyitu yasooka najja owaayi batwajjirwa nga kyewuunyisa muwombeefu Kamala kyokka twamuliddeko ng'awera yafukamira maama mpise na maama oyo gola ani oyo Kayino Sebo yajja abateereko bitandise bitya ko ku bintu n'engoye taata oyo agambye agenda zoozi omulabye lwaleero wazala oyo ono omwana wawano ye era mugambye ntwala bukolo ngezi okulama naye bannaye oyo naye nze simusangako wano oba abeesibako angambye wano we wali baabawe bwenyabo bwesebo wanaani baabawo ku ffenna boolaba wanaani baabawo dabalabala b'emiziina wenna owunyo ttunka Katonda watu oba naziwa Debula simanyi ono yabagala munayinza angambye nti babawo ye Debula kati oba naziwa ye Debula naye munaye tamanyi ebintu ebi ono yasooka n'abuuza lindako ono ye naziwa asi ono Debula yasiriikirira mukazi otu naye ebyo byali byamutabuseeko dda naye nze omwana ngambye weewano kituufu weewano naye ono si mugenyi wali wagwe wangambye gwembanji jangu owaye nnyabo ono si mugenyi mumaka muno owaye gwayina okugaawo mwanjula Katonda watu kati ebyange leka naawe ebyange byebibyo mwanjula lwaki mba si mwanjula
ono nno mukyala wa mumaka munda olwaye gwayina okubyanjula ata golemere kati ebyange byebibyo nakubya gwaya oba abadde ki wamanya bonansa yajja amwebuulire omukyala omulala sokole kubafuna dda embooko eritokosa naye kale era mu byonna ebyo si byebindeese omwana oyo abadde andeese wano mwegayirireko mu musonyiwe nti mwamugoba ewaka kyanagwera okyegana tugana kuba mu magezi tewazibba yogera amazima bwogana okwogera amazima oddayo omwana omukulu baba nina mulamu wange Alani mukwano gw'ennyo nfaafa era waatuuse kyambuuzizza ogambye yani Alani erinnya eryo ningalirako wamma yono omuvubuka gwe wali naye gwe nabasangira eri waggulu kati Kaboyo yajjukira Alani yamujjukira era mu kaseera kano twadde ebbali ekisenyiga kinfa bakula naye si coronavirus just senyiga wa bulijjo naye tugenda kikwasaganya mpola mpola tubaagala nnyo mwenna bakekkaanya bonna we musinzira abali ebweru w'eggwanga gamba tya Hope Sophie n'abasigadde mwenna kyamaanyi kati nga wayisa akaseera nakyala ali mu kwekokkolo okusinziira ku byatuuseewo sebo Kaboyo atakyayagala kukola yadde akalimo nkankole nte kino kikwano tekigwayamba kale twakwataganye naye ate era sikyagala kadde nga twakwata kumbe ziba teziri busa zaleeta lodi ekiyinza okujja gwayambadde mu maka muno nakyala mutuufu yeebuuza kikyayinza okukolera gwaya tamwagala naye alina okukifuna ekiyinza omujja mu maka muno kumbe si waliwo yeeseetinga sooka n'atunuulira emmaali omaye ku nsi ya Katonda mu Busiraamu mukyali aba maali kyebinyo kirabe niwe gwe mpulira bwantama nebinengo olubalo temutegeera omuntu nakugamba ekintu kyenagamba January n'ogwokusa kyetuliko kyetutambulirako ekintu kyekimolonye eki Kaboyo yagobanu nakukuba yasooka namugaaga omukazi omulungi bw'otyo ki ekiyinza okuleekaanya omanyi ffe Katonda abasajja yatuwa naye Kaboyo ajja kusanga wano luli ffe tusinga okumanya kye bayita okulabirira ekituufu kiri ndi ngenda kubeera amazima leero nzize mazeeko era ekituufu kyengenda okubuulira ge mazima bunoseewo mutembeeyi muzunga wayekobadde manyi kwetedde gwe ssebo nkwaliri mbadde nsaba twogere mu kisoboka mutembeeyi kuno yagamba yazze amazeeko yasooka n'amufunira waatuula eradde maama kati gwolina okumbuuliza ewange oba nze manyi bagamba maaso amati gabuuza nnyinimu ebyokubuuza bino zebyerwadde sibimanyi n'olwekyo sooka omulira ekikuleese nomaye kati eno 2020 nebyenjogera byakyuse muva ku biri ebyedda binajja wano nenekalamula ate simanya ngoye biki natose nenkyenenya ate no yenkola yange sigamba nti olwokuba nti enkola mu ngoye nti kyobula yenkola yange nonda kilasi baabano simanya Kaboyo simanya oba yebbaawo maama yalonda bulungi Katonda wange lunyereketa ng'olwavokedo omuto maye ebiseera bisinga ng'oyagala ekintu olina ogezaako ekiwaana tompaana naayo bw'otyo n'amezi amalala sumbulira ekikuleese beera sirias beera musajja obeere straight mente ddala nzikakkanye ebigamba bengenda okugamba onaabitwa nsuubiza busuubiza kati yasooka nakakkana asooka abyetegekere abaana bangi mpita ku bakazi bangi abafumba abangi ayayanira agamba ayita ku bantu ab'enjawulo abafumba abakazi abali butale abanyirira abakola batya abato okugamba nti bonna mbeerekudde gambayo bonna agamba yabeeresezza ate netwogeramu netufuna at least ye naafuna omuntu ye gwawulira gwayagala ono yennyini naddawo nemugamba nti kamwogeremu kubanga gwe kyosenga ku bakazi abalala okibadde okimanyi kyosenga ku bakazi abala ekisookera ddala gwe mukazi omuwombeevu omukkakkamu
bino biwekalakasa nze nalabira ddala nga munda mu mutima omanyiza ndaba nnyo mitima gy'abakazi olabira ddala mutima gw'omukazi olwakalaba emitima ng'emi ajasi ogugwo nina engeri gye ndakulamu ng'oli mukakkamu oli mukazi mulungi okwata mpola nabagamba ssebo ku nsi ya Katonda era n'ogamba noono ono anaabaamu ensi ebigambo Katonda bye yawa omusajja ku sayidi ya tabbiri bisuukawo ebyandikomye ono yamutabbira birowoozo byo gamba yalingamu ategeera n'ebirowoozo bye ningamba lwaki wankuba kuva luli nagenda nze n'omutima gwewubira waggulu bwe guti nga ffene naye mbadde nsaba nti kwataganye kiba kyetaagisa mu buli ngeri yonna baba bano ogambye mpozi ono mwaka ki 2020 tuli mu bbiri kati kale nange nakyusizaamu guli mbadde nkuvuma naye kati kale nakyusizaamu tugenda kukwatagana naye kati olaba ogambye ekizibu kye nolaba enviri zange zibabikabu manyi kati zino ensonga entono ennyo ze n'oba nga tokwegamba nga okyanga nzija wano Kaboyo otangulangayo wadde ebizigo olaba nezo sapapa bwagera bino bituukawo mu maka wekanye zenajja nazo ebbanga lemaze omukazi n'omwambaza sebagamba ye Kaboyo tamugwirangayo yadde akagato siripa ze yajja nazo mazima nakati zaalimu enviri zo tazisenyukidde ku mutwe kati wabanga 2020 2 boyi tuba tulina ogezaako okwebeereramu esimu yagwa ku mazzi ayisimu kati egudde ku mazzi kazi watutalina simu yagwa mu mazzi gwe teweeraliikirira nze kukikwatagana n'essimu kati olaba nkwata nazi fantomu ziizo zinyirira okamala njakugulira essimu gwe teweeraliikira naye manyi nayiseemu koneka ssente omusajja omutuufu omugagga oba omusajja yenna nina kubamu n'akasente mu nsawo nine zino kanzikuweere ddala tewali buzibu ekyo omusajja nga ntalina kukaaba naye kale kwegamba nzize seetegese nnyo ki yasooka namuwa ekyebiri nakyala namugamba mutuufu zino tezimala tambuzi byange kuba leero sikoze nabagamba bino byonna byemulengera mu sinema eno bituukawo ewaka kakati maika bulaja mutembeeyi yasalawo konaka alina at least yasigazeemu 2 nzaamu nze then osobola ogenda ne bazookyamu nze njagala kuzisiba wuliriza kyokka mazima ate talina yadde ezizisiba yadde ezizikolamu wabula kale njafuna ya mukwano gwange nje kukubuuza ensindiki kale kati enamba jinto bwoyo nzinda kukubuuza ate ogenda teekawo nga tolina ssimu kiwandika okusema kati bawo wagirawo wena Kaboyo mufeere mufere syebo nakyala agamba Kaboyo talina makulu kibeerawo kizungazunga nze munneewuunyisa kale kati naye nga ssebo Kaboyo yasinganako omutembeyo ono ku luli n'amutwala nga talinnya zinabbiri kazemberemu zaka transport omanyi sente ziri waka nnyingi ne kati gezo zipe tambula otogamba bwali waliwo essiba omukazi akulaba ne sente zonna zonna nazikubira bajeti gwoleme kusigaza tufudde naye ze kasamba nga mpadde mulungi siina buzibu neze yali asigaze ebbiri yakwate kuba azimuwadde yatirisiti mbw agenda kutambulawo oyo mwabo baveeka abasajja bebamu ku basajja abaatulugunya wano nakasanga n'omukazi omuyaatangakamu nakamutulugunya nga balina obwana nga mupamawa kakwata bbiru kunkumuliro oluba lukulwa kakeri nze oyo omusajja nezenze omukazi omulungi okudda ku olwo oluvubuka olwagoguka lwonna lwina ebirevu tufudde bannange empuyanga n'omutima gwake gwo ye omutembeeyi alinga gwe baalamira nti buli Kaboyo omukyala gwafuna ajja kazooba katonda wattu katolowooza tebagudde mukwano ku nsi ya Katonda ssente terina kyetasobola kakati nno
jankusibule walaisiuliranga ku agamba omubwe yajja namuwa akafumito Kaboyo nabagambe tuli katundu 5-6 era ng'oli wano ku TV essanyu lyo we litandikira iringa ya Munyarwanda oli Kinyarwanda bijja bimpanirewo ogenda kujjayo nja kujjayo mayite wali kisinga ku nyuma ngenda zikuweereza naye nga mukyala kusuubiza kujjawuwo ntogomulina kujja wano kale toyisaawo nnaku nyingi naye kyalaga tagenda kuddamu kumuvuma engeri gyali 2020 sina buzi katuli yamuvumanga ku luno amwagadde kale yasooka n'amusiibula mugamba muti ababeerawo Kasenge kumbe ziba teziri busa zaleeta Kaboyo lunakyabalaabalamu yasooka nazza amaaso bigwerawa boy tubadde 5-6 tusinkane mukagenda okubeera 5-7 nabagamba about your boy VJ ISMA Uganda coronavirus twekuume tusobole okubeera abalamu